الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muganda wange andaba era mpuliriza olunaku olwaleero nsisinkanye muganda waffe mukwano gwaffe Sheikh Yusufu Kamanzi, muddu wa Allah ono atawaanyizibwa ekirwadde eky'amaaso. Nabwe kityo tugenda kubeera nga twejjukanya ku byengera Allah byatuwadde, wamu ate n'okubeera nga tubakubira omulanga gye muli, yenna alina ky'alina, tubeere nga tuyamba ku muganda waffe ono biidhinillahi tabaraka wa taala. Munoonyezaako nsisinkanye mu ddwaliro we tubadde, ensonga zonna tugenda kubeera nga tuzibajjukiza biidhinillahi tabaraka wa taala, wamu ate nga wetujjukanya ne ku byengera ku biyungo Allah byatuwadde. Ddala ddala Allah akuwadde ekiyungo kyonna okikozesezza otya. Nabwe kityo inshallah nja kubeera nga Sheikh mutegeeza abeere nga abeeyanjulira biidhinillahi tabaraka wa taala. Sheikh tafaddal. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم في 6 أيام وما مسنا من غروب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أما تند ما جفك الله يتقام أن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما تند ما جفك الله سبحانه وتعالى tumwebaza akyatuwadde ekyengera ky'obulamu n'obusiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire obusiraamu bwaffe. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe obulamu obulungi, Allahumma amin. Neseerabira okubeera nga nsalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama eyatuyigiriza eddiini eno nga ffenna tuyiga ku ye era tukoppa ku ye, ng'ate naye obubaka yabufunanga wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Obubaka bwavanga eri malaika Jibrilu nga malaika Jibrilu era bumukwasizza Allah subhanahu wa ta'ala yabumuwadde. Ffenna twebaze Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwangazizza ku nsi kuno. Seeka Allah subhanahu wa ta'ala ffenna alina ensonga lwaki akyatulese ku nsi. Nze naawe okubanga oli ku nsi seeka obanga nze kwendi si magezi gange bugenda kukya nga nze Yusufu sikyayogerwako nga nafadda ndi mu kabbuli ndi eyo ndi mu bibonerezo oba ndi mu ssanyu. Nsaba Allah teeka banaabeera mu masanyu, Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tumaliza okumwebaza ekyengera eky'obulamu nga ffenna obulamu abutuwadde, tumwebalize n'obusiraamu. Abasiraamu n'okubeera nga twebaza Allah nti ffe atuwadde obusiraamu, twebaze subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah atukuumire ku busiraamu, Allahumma amin. Seeka Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola mu Qur'ani, aya eno bangi tugitegeera naye tetunaba gifumiitirizaako. Allah yatugamba mu Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhal insanu, yagamba nti abange mmwe bantu mmwe, ma garraka birabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adaraka fi ayyi surati ma sha'a rakabaka.
abange mwe bantu mmwe abandaba nange nga mwendi agatidde wamu n'abalokole abasiraamu bakatuliki lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tumujeemera nga Allah atuwadde obulamu, Allah atuwadde ebiyungu byaffe bikola biramu, Allah atuwadde emitwe emiramu, abantu bali butabikaseeka. Eno aya nagitegeera endala egamba nti wama khalaqtul jinnu wal insu illa liya'budun. Allah teyatonda amajini n'abantu okuleka nga yagala bimusinze. Nze naawe tutondeddwa tusinze Allah. Amajini ago abantu ge basaba gatondebwa Allah gamusinze. Lwakuba tukola ensobi ne tusinze ebitali Allah naye nga tulina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'onaaba omusinziza Allah subhanahu wa ta'ala ogenda funa emirembe n'essanyu. Naye bwe tunadda ku balubaale tugenda funa ennaku. Oyinza okubuuza seeka wali abuuza mwabasinza Allah lwaki mwabasinga obunaabuna? Lwaki amaaso gakuluma nnyo ng'osinza Allah? Lwaki kale lwaki okyapangisa? Lwaki ne twerabira nti Allah ffenna ku nsi kuno oba oli mulamu akugezesa, oba oli mulwadde akugezesa, n'oba olina ssente n'abagaga Allah abagezesa. Mu buli omu Allah amugezesa mu buli mbeera yonna. Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagadde omugezesaamu. Allah ajja kugezesa naawe alina ssente, Allah ajja kugezesa n'omutwe, ajja kugezesa n'obulwadde bwonna. Ne tusaba Allah tukuume nga tuli basiraamu. Allah yagamba mu kutugezesa, mu kutussa ku nsi tumusinze, n'agamba era n'okutuliisa yatuliisa ffenna. Allah atuliisa. Allah singa aba tasazeewo gwandaba tosobola kufuna kyakulya, n'ekyokulya kyolya maanyi ga Allah nakusalawo kwa Allah. Allah n'agamba nti gwe togenda kufuna kyakulya, togenda kulya. Wallahi Allah asobola okuleetera erinnyo ne likuluma nga buli woteekamu ekinyogogoba ekyokya ng'amannyo gakuluma ebyokulya ne bikulema. Seeka Allah yangezesaako n'erinnya eno erisemba lyannuma naye ng'ekiro ngamba obudde bukyaddi naye nga sobola kulya, naye bampa enkoko gasobola girya, naye bampa ki kyonna nga sobola kirya. Tugamba Allah asobola okukwatamu ggwe n'akugezesa n'ebintu bingi. Kati Allah yagamba temugenda beera bakkiriza okujjako nga mbagezesezza nga bwe nagezesa abakola ki abaabasooka. So mu buli muntu yenna Allah alina engeri gy'amugezesaamu. Allah asobola okugezesa n'omukyala. Allah yagamba ajja bagezesa n'abaana ne ssente n'abakyala. Allah asobola okugezesa n'essimu yo. Seeka Allah asobola okugezesa n'ebintu byonna. Kituufu. N'embuzi n'amasannyalaze Allah nagezesa ne gakuba. Naye Allah tumwagala ennyo nti ffe nze naawe akyatuleseewo alina ensonga lwaki atuleseewo. Ensonga eno gye njagala okwogerako yokka. Tugenda tambulira ku bintu bino bisatu wammanga. Twebaze Allah. Ensonga esooka nze gye njagala okukubiriza buli muntu yenna ne mukwano gwo mugambe andaba oba mpuliriza nti Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah yatuteeka mu nsi ensonga esooka kumusinza. Tusinze Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Bannaye tulekeraawo okusinza ebitali Allah. Nyina gye nalabye gye bansindikidde ng'abantu basinza piki. Osinza otya pikipiki? Seeka abantu basinza enjaga. Enjaga ng'enjaga gy'asabeera enjaga ndi enjaga bwe bulamu. Enjaga ye Katonda. Bane Allahumma amin. Bane abantu basinza abantu n'asinza ekibumbe n'agamba nkusaba kibumbe ogwompa omukisa. Abantu tunulira Abachina, tunulira Abakoreya, abantu bangi tunulira Abayindi. Omuntu n'asinza ekibumbe kye yeebumbidde n'akisinza. Allah yagala tusinze ye yekka. Atugambye aya buli lunaku gye tusoma kul huwa Allahu ahad. Gamba nti Katonda ali omu yekka. Allahu samad, Katonda gwe twesigamira. Seeka nze Allah nsaba ffenna nsaba Allah tuokumwesigamira. Allahumma amin. Nabadde ndi awo waliwo Munnakenya yankubidde essimu n'aŋŋamba Seeka mbadde nkusaba njagala nkuteekemu ssente ojje Kenya nina amazzi ga Yesu Kristo. Ago amazzi ga Yesu Kristo njagala gakunaaza amaaso gagenda kuwona buli kimu kyonna ekirala kasita onakkiriza Yesu Kristo n'onaaba toseraamuse naye n'omukkiriza olw'obulwadde bw'olina Allah agenda kuwonya. N'agamba nti Allah agenda kuwonya. Ate asoose kuŋŋamba nzikiriza Yesu Kristo ate avanyuma Allah ajja kumponya.
Allah atugezesa mu buli omu. So Allah atuwa okumanya n'okutegeera. Allahumma amina. Yedduwa eyo seeka gye tulina osomanga buli lunaku egamba nti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ayi Allah mazima nze nkusaba ompa okumanya okugasa. Obeere ng'olina amagezi naye ng'amagezi gakuyamba tegakujja ku Allah, ng'amagezi gakuteeka ku ddiini. Wofuna obuzibu bwonna ng'oddukira eri Allah, eri aya agambye nti Allahu samad, Allah gwe twesigamira, lam yalide wa lam yulad, teyazaala era teyazaalibwa. Tusinze Allah subhanahu wa ta'ala, tugatuuka maaso ga Allah nga twesimba. Seeka ensonga endala Allah lwaki nze naawe oba oli awo nkyandeseewo, tumwenenyeze. Seeka tusobya, seeka tulina amazambi, Allah n'amala atubikkula. Seeka Allah n'abikkula n'amala atubikkula. Bannange baganda bange abandaba ku Sk Muslim Daawa Center, Allah n'amala atubikkula ffenna. Wallahi oyinza okukwata ku ttama, Allah n'abikkula ku bawalimu. Nze Allah n'amala mbikkulako ndowooza muyinza okunjako salaamu nga Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba abasiraamu bibeeri asomesa muzika n'abagamba nti singa Allah mbikkula. Ibn Taymiyyah al-Islam, al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ali Allah musiime amuteere ekitangaala mu kabuli, yagamba nti baddu mmwe basira bayizi mmwe Allah n'amala mbikkula temuddamu kumpa salaamu, muyinza n'okunnyima amazzi g'okunywa. Oyo musajja seeka al-Islam, musajja mumanyi mu ddiini gwe tusomako, naye kati olwo ffe bamisikini. Bannange Allah atubikkiridde, ekyo kyokka kyebalize Allah nti Allah mbikkiridde. Kati Allah atwese ku nsi tumwenenyeze. Olina abaana babendi bwe wayendako ng'okyasoma, kola tawuba. Ayi Allah nkusaba onsonyiwe. Olina abaana bawendi bwe wababbanga peeni zaabwe, eyo peeni egenda fuuka obuzibu kunaku olw'enkomerero seeka. Olina okwenenya. Allah atwese ku nsi tumusinze tumwenenyeze, kubanga n'amala tubikkula baseeka bahajjati bameka bakatwendako abakyala abafumbo. N'ogenda mbw'ogenze mu ddwaliro kumbe ogenzera babbaawo boyfriend wo, n'ogenda mbw'ogenzeko waffe mu kyalo, n'ogenda ne bakwambulira eyo ne weegatta n'abasajja, omukyala n'oyenda. Abawala bameka abagambe tugenze soma ku lw'omukaaga ne basibira mu loogi. Bannange ekyo kyokka tukyebalize Allah subhanahu wa ta'ala, tugenda tuuka maaso ga Allah, faqad faaza fawzan azima. Allah tugambe ya ayuha alladhina amanu taqullah, abange mwabakkiriza muntye haqqa tuqaatihi, mutuufu w'okuntya, wala tamuntunna okufate kubasanga kuleka nga muli basiraamu. Nsaba Allah tuwe okugenda okufa nga tuli basiraamu, ate Allah tuyingize ejjana. Allahumma amin. Naam, shenga tukyayimiriddemu katini awo. Muganda wange andaba era mpuliriza, ali ku mukutu gwaffe ogwa Sk Muslim Daawa. Gwandaba olunaku olwaleero nesitudde ne ŋŋamba kanoonyeko ku muganda waffe ono Sheikh waffe Sheikh Yusufu Kamanzi, nga alhamdulillah yantegeezezza nti agenda kubeera nga ajjako mu ddwaliro asobole okubeera nga afuna obujjanjabi. So nabwe kityo ab'ebitiibwa nja kusaba tubeere nga muganda waffe ono tumukwasizaako. Muganda waffe ono kinene nnyo eri umma. Gwatulaba olwaleero nsaba osheyalinga vidiyo eno. Muganda waffe olwaleero luno amaziga agula amagule g'ateeka mu liiso, kale gwe bakukubako katini nnyo oba ne bakunyiizaako n'okaaba ne gakulukuta, naye ng'olwaleero muganda waffe amaziga g'akozesa mu maaso agula amagule. Lwaki tetwebaza Allah ab'ebitiibwa? Allah akuwadde ekirungo okikozesezza otya muganda wange? Tubadde mu ddwaliro, Sheikh kemumulabako kati wano nti ate alinga alimu akalembereza, twakava mu ddwaliro wemutulabira ssaawa eno nti ava kufuna ku treatment, bamutaddekoko ku ddagala ettinitini. Alhamdulillah, kwe kumulaba nga mumulaba wano tali mu bulumi. Galubindi ezo zataddeko tetukirowooza nti sapela, galubindi sheyi zataddeko zimuyambako ku kitangaala kino okubeera nga embeera ate tesajjuka kusingako awo. Nabakitabo ebitiibwa, nja kusaba tubeere nga tuyamba ku muganda waffe, omuyamba nga weebaza Allah olw'ekyengera kyakuwadde. Buli kiyungo kyonna Allah kyakuwadde, beera ng'okimwebaza. Tubadde tumulaba mabega awo ku Facebook, vidiyo ndowooza mwenna yabatuuseeko. So nabwe kityo ne ŋŋamba olwaleero kanneesitule
ne munoonyako ne musisinkana. Era ndowooza ebbaasa eno gye mulaba erimu eddagala lino lye tuva okufuna. So na bwe kityo eddagala lino lye tufunye nga mwe kuliko n'amaziga mu ddagala lino. Na bwe kityo eddagala lyaffe lye lino sheeyi waffe lyava okukola ki? Lyava okufuna. Alabike nga yaahe Allah amuddiza eriiso, seeka yeetaaga eriiso. Ab'ebitiibwa eddagala lino lya bbeeyi. Weerekereze kyonna ky'olinawo. Ennamba za sheeyi tuzibateereddeyo wansi wano. Ennamba ze esooka eri 0700 eri 0752 51 27 45. Endala eya MTN eri 078 49 69 94 3. Endala eri 0754 14 385. Suubira ennamba ffenna ab'ebitiibwa tuziwulidde bulungi nga zonna ziri mannya ga Kamanzi Yusufu okuggyako eya MTN. Kozesa wagambye leeta mannya ki? Al-Kirinnya Ahmed, ennamba ya MTN eyo. Njagala kuzipapiningirako wano inshallah. Ennamba ezo tubeere nga tuzifuna inshallah. Ennamba ezo ze mulaba zitupininzeeko wansi awo ku screen yo wansi awo. Zeza sheeyi waffe kw'oyinza okuyita okubeera nga omuyamba biidhinillahi tabaraka wa taala. Nabwe kitaba ebitiibwa sheeyi waffe ono gwe mulaba alwana ssaawa zino alabe nti eriiso erimu alisigaza. Lwaki? Mu kulwana ennyo sheeyi ono anyinyonnyoddeko ku lugendo olw'emabega bye sijja kunnyonnyola nnyo olw'obudde. Sheeyi ono muganda waffe obusiraamu yakatwegattako ne yeewaayo asome Qur'ani abeere nga agiteeka mu mutwe. Nabwe kityo sheeyi waffe eriiso lyasigazza ye kyaluubirira alwana nnyo alabike okubeera nga at least Allah agenda oddimuggyako ng'ekitabo kya Allah kimaze okuyingira mu mutwe. Lwaki toyamba ku muddu wa Allah ono ne tubeera nga tuseevinga eriiso lyeryo asobole okubeera nga eriiso lyaffe abeere nga Allah abeere nga agenda okulitwala nga alhamdulillah nga ekitabo kya Allah kimazeeko kyaluubirira. Wallahi nga Allah amuwadde n'ezzadde. Seeka bantu bangi Allah abawadde amaaso, abawadde ebiyungo, naye nga ye ekiyungo Allah kyamuwadde ayagala kikozesa alengera akasimu ka gundi agende akasike. Allahu akbar. Wallahi Allah akuwadde eriiso, eriiso lyo likozesezza kubeera kulaba kikazi kinyirira. Subhanallah. Banga ki gy'omala nga otunudde mu Qur'ani? Banga ki gy'omala nga Allahu akbar. Wallahi ab'ebitiibwa tukozese ebiyungo byaffe Allah byatuwadde, tubikozese ekyo kye tulina okubeera nga tubikozesa. Nabwe kityo yita ku nnamba yaffe ezo z'olaba zitupininzeeko wansi awo ku screen yo. Obeere nga oyamba mukadde waffe, muganda waffe, sheekhe waffe. Tulina message tulabye wano muganda waffe. Barakallahu fiika wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Saba Allah akusiime era akumalire wojja akuddizeewo museera. So nabwe kityo ebitiibwa tusaba baganda baffe sharinga vidiyo eno gwaliko atulaba saawa eno era atuwuliriza muganda waffe asobole okubeera nga ayambibwa. Nabwe kityo sheyi njasaba ogende mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati lwakuba nti alhamdulillah amabad tandise okuwulira nti neetaaga kuwummulamuku kati kati nina okuwummulamu kuba kyantudde nnyo ate kyantunudde nnyo kati kwegandi mu kutunula nnyo wano. Kati sheyi nja kusaba obeere ng'ossaako gundi yaffe eyo njagala kubeera nga biidhinillahi tabaraka wa taala tusobole okubeera nga ate tweyongera. Naam ab'ebitiibwa sheyi beera ng'obajjukizaako inshallah. Naam, ensonga ey'okusatu lwaki tuli balamu seeka Allah kyatuwadde obulamu nze naawe. Ensonga yakubeera nga tumwebaza. Okwebaza Allah ebirungo byatuwadde abantu bangi seeka. Allah abawadde amatu naye amatu ago tebagalaba nga kyengera
Allah n'amala kujjako nga tokyagawulira nina mukwano gwange awo Allah yamugerera mwana we omwana we akuze mulimu ebijanjalo bibiri mu kutu seeka baagamba okubijjamu balina sooka musala kyekiri kyenaga nti Allah akuwadde ennyindo gyebalize Allah oli yalwala ekizimba muno wano nga balina kusalako ennyindo bakisale ekizimba bakirongoose kwegamba ebirungo byonna Allah byatuwadde subhanahu wa ta'ala bimwebalize mathalan amaaso go Allah yagakuwa ng'ayagala obeere nga otusoma Qur'an ng'ayagala otunuulire ku bakadde bo nina mukwano gwawe gwemanyi ye muzibe talabirako ddala mukazi we tamanyi na bwafaanana yawasa omukyala kwegabanga bakuwasiriza tomulaba nako kitegeeza n'abaana baanamuwa tabamanyi twebaze Allah subhanahu wa ta'ala bakadde bange nti nze amaaso gaye galaba alhamdulillah seeka seerabira okujjukiza oli omukyala agula amarusu simanyi oba Allah yamutwala wakati naye nga nasembyeyo okuwulira nga njogera naye yaŋŋamba kati amarusu kagundi kamu akagula $1,1000,000 buli wiiki 3 alina okugula amarusu gano gowanda awandula wali teosobola kwogera nga tolina amarusu gaviira wano wansi w'olulimi wano amarusu awo galina sisitimu etambuza mpaka mu miru wano gubeere nga tegukala agotambuza n'emmere amarusu ago gawoza emmere singa oba tolina amarusu osobola obutateekayo mmere eyo kya omukyala yennyonnyola embeera gy'ayitamu keseeka nze maze ebbanga ngula amaziga kati kano kenkulaze kano nsaba Allah akkirize nziremu kakulageko kano kaba $50,000 kati buli lunaku nyina okukozesa akantu kano kalamba kyokka seeka tiseekenanga katoolako naye olaba otulimu otulaba olwedde olinza okugamba wakakolesezaako naye nga olwedde n'essiru yaako yiyo ekyaliko tekannabasumula $50,000 kyokka olina oteekamu buli lunaku kati bala omwezi sente meka seeka butuufu tusaanidde okwebaza Allah ekyo kyokka kikumalire gwe okwebaza Allah nti waliwo agula supeya w'amaaso ng'okyusa sente z'amafuta ga oyiro okyusa oyiro mu piki oba emmotoka n'ogikyusa naye nze mba nkyusa liiso nina okuba nga ndaba nina okubeera nga mbeerawo nkoze nti olwaleero obutayisibwa bubi amaaso gano amaaso nazaalibwa nagoseeka kuva mu buto gansiiwa era nkuzotuuka lwakuba nti buli lwenkula geeyongera ki geeyongera bweyongezi era kyekyavaamu seeka lino eriiso lino lyolaba lino ne lifiira ddala lino kaiseeka lino lyafa sirabiralino newengera bwe nti sina kyempulira lino kyokka Allah yawukana nebaza Allah nti lino liraba seeka eddako bankwata ne banjokya wano kuba edda misuwa gyajjanga ne gizimba wano taata yaleeta omutanzania okuva etanzania ne bankwata ne bakwata oluwajji nga lumyuse omuliro ne batandika okunjokya wano emisuwa wano wano singa nteekamu amazzi aganyogoga bizibu sikozesa mazzi ganyogoga agalina okubeera nga gookya ekirala kitegeeza naye oba ogenda funa udhu amazzi ago gabugumya ekirala Allah yayawukana omusana n'enfuufu ebyo bimpisa bubi nnyo 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 nina okubeera awantu nga tewali musana tewali enfuufu obeera mu mbeera enzibu ey'okugezesebwa naye byonna Allah agamba kasita omwesigamira fahuwa hasibu waman yatawakkala ala llahi fahuwa hasibu waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja kasita weesigamira Allah mu buli mbeera yonna akuteerawo obufulumiro nsaba Allah atuwe okumwebaza mu buli mbeera yonna nsaba Allah atuwe okumwagala bannange bw'oyagala Allah naye akwagala osobola ogamba nti nze nyina kye nakola Allah namunyiiza nedda kuba nze nkuze bwe nti ate agambye nti kuva buto amaaso gano ddala ddala kuva buto nga ali mu mbeera bwe Allah yamukolaki tewali so njagala nkulage nti seeka kansembereze bano abatulaba balabe
kana akantu kano lino eriiso lino kuliko kana akantu akeeru akajja kukola waggulu awo ako ndowooza musiraamu olaba bulungi kati weebaze Allah kantu ako baŋŋambye nti gano amaaso galina arusaazi sibadde simenti n'amaaso gabeera ne arusaazi wallahi Allah yawukana tigalina arusaazi ngawula nti galina amabwa g'oku maaso kati mbadde seeka neebaka seeka mbadde nsa kano ka video ke nalikodinze nkalaga abasiraamu mbadde neebaka seeka subhanallah nga mujjamu amasira ekyo kyokka simanyi oba n'akalaba webitiibwa yembeera sheeyi waffe gyayitamu eyo nga gajjamu amasira nga nzuuka tegalabirako ddala ffenna vidiyo eyo tugiraba bulungi la hawla wala quwwata illa billah seeka ekyo kyokka kitumalire okwebaza Allah bungi mwe buli wano ng'ate wengira gwe gayiikira ddala wakuba saagala beenyinyazi naye yembeera bwetyo tusabe Allah mu kusaba Allah n'okwebaza Allah ebirungo byakuwadde kwe kuli okuyamba kw'oyo bambi n'osanga omulema tambulanga oba ovudde waka tambula ne ssente zonna ezinaavaamu oyambe ku muntu nti ono omulema kamuyamba afune ekyokulya kuba wallahi Allah seeka nze nebaza Allah nti yampa obugu ate nasiraamuka nsiraamuka ndowooza nasiraamuka 2:14 abaddu ba Allah sooka obawe sitole eyo nsiraamuka 2:14 awo we nsiraamukidde kumpi okutandika mbu ntandise okutegeera Allah nazaalibwa taata wange kati nabbi bamuyita nabbi John pastor John yavamubwa pastor kati nabbi kati si musiraamu musaba Allah amulungamye naye Allah yayawukana basiraamu era twagala nnyo Allah mu kusiraamuka kwange Allah nanyweza neŋŋenda n'ensi nga naakasiraamuka ndowooza waleetayo ennaku nga 6 neŋŋenda okupoota ng'olutaata ngobye waka ekizimbe gye nagenda okupoota gye kyava ne kinkuba nemenyeko omugongo kyova nkugambye wali sisobola kukola ki kutambula nakutuula enyezi dakiika nga 5 sibisobola kwegamba awo Allah n'atandika okungeseeka nze natuuka akaseera nga wano muno muvaamu amasira nafuna obutulututtu wano n'endwala naye nga we nkugambye nti waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasibu Allah akumalira omugonga sitambula nga ntambuza akagaali n'akagaali nenkavaako nenzira ku miggo ebyo byonna Allah abikuleetera ng'akugezesa nze kyasinga okunyweza ne bannabbi Allah yabagezesanga kati Allah agezesa mikwano gye ate Allah agezesa bakkiriza n'olwekyo muganda wange ndaba olwaliro gwe Allah waba akugezeseza n'embeera yonna ng'obwavu tawakale wa Allah kuba kati nze seeka omwezi nkozesa ssente eswa 60,000 ng'ate nyina okubeerawo nyina osoma ate nyina okulya ate wenzira ku byokulya byoseeka katuve naye eyo tusooke tumalize ekyokwebaza Allah okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ebiyungu nti ensigo z'olina otambula n'essente naye tomanyi omusajja ndaba olwaleero olina abaana webaze Allah ntera nnyo kugamba nti Rebecca Kadaga memba wa parliament speaker adaaga mwana talinayo wadde ddole nga mwana we banja batalina baana ng'asaba nze nyina gwe nasange waffe naga seeka nyambo boyina eddagala funeyo omwana ali myaka 5 naye talina wadde omwana ffe twebaze Allah abalina abaana ate abaana bawe ng'abaana balamu nga gwe omwana wo tomugulira maziga omwana wo tomugulira malusu omwana wo si mulema omwana wo omutima mulamu webaze Allah subhanahu wa ta'ala wona mwebaze Allah agenda kukuumira ebiyungo byo bebaza batya Allah nagambye nti kwe kuyamba ku muntu oyo okusala swati duha bunoma nti kati nyina kujemanyiza okola dhikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wanoga nosomeddu weno gye natandise naye gamba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati ne duwa nungi nnyo mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala bananga Allah atukumidde ebiyungo byaffe ffenna nga yagala tumusinze ebiyungo byo bikole ibada amaaso go Allah gakuwadde gasome Qur'an obwongo bwo obukola seeka abantu nagende butabika
Allah yangezesaamu aweddako seeka endwadde zigenda zikendera bukendeezi subhanallah natuuka nogenda ebutabika naye natuuka eri nga wallahi osanga omuntu ndi yali haaji oyo yali musajja mugagga obulalu bwamukwatira eyo nga si majini wabula obwongo Allah n'abujjako babeera bayiwa emmere mutaka webagirya bayita abantu osanga ayita omusana babeera bali awo balinga bazzolo nga webamanyi naye nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe tabikuwadde n'omwana wo tabimuwadde ekyo kyokka gamba dhikiri esinga obukulu yogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Seeka osanga omuddu nga Allah embeera eno gye tulimu nti buli omu agamba obwavu bungi yani nga ye kyalabanga ekizibu mu bulamu bwe bwavu bungi n'osanga oli nga ye agamba butuufu neetaaga emmotoka ya miliyoni meka 2 naye embulako obukadde 10 naye nga kyatamanyi nti yalyebazizza bwebaza Allah kuba nti waliyo miskiinillah yeetaaga kolaki kubeera nga afuna obuyambi asobole okubeera nga afuna amaziga gassa mu liiso. Muganda wange andaba era mpuliriza, muganda waffe ono gwe mbaleetedde olunaku lwaleero ebiseera ebisinga temutera kundaba mu kamera era mbeera mabega wa kamera eyo ti leero nsazeewo nti mbeere ne muganda wange ono kubeera nga tusobola okubeera nga tutemaatema twebaze Allah byatuwadde nabwe kityo ayina kyoyina nja kusaba ennamba zaffe zolaba wansi awo ku screen. Airtel eya 0752 51 27 45, MTN eri 0784 96 99 43, endala eya Walidi eri 0705 41 38 0705 naam nya 14 385. Naam, enamba zaffe ezo ziri mu mannya ga Kamanzi Yusufu. Nabakityo abakuba ku nnamba ezo tujja kusaba mubeere nga mutugumiikirizaako biidhinillahi tabaraka wa taala tusobole okubeera nga tumaliriza darusu eno biidhinillah. Nabakityo tuyambe ku muganda waffe kyonna ky'osobodde waayo nga weebaza ggwe Allah okubeera nga akuwadde amalusu bangi bagula magule, Allah akuwadde amaziga ekyokulabirako shehe waffe yuno waali shehe waffe amaziga agula magule. Shehe amaziga gaffe gali amaziga gaffe gana amaziga gemulaba ga mitwalo 5 shehe alina okugakozesa buli lunaku. Subhanallah, gaago naye okatunuulira simanyi nti oba tuyinza okukalaba oyinza okugamba yagakozesezzaako naye nga yani tannaba gasumulula wadde bwagateekako abeera nga afuna ku mirembe nasobola okubeera nga musobola okubeera nga mumulaba. Galubindi zino zataddeko gwatulaba era atuwuliriza oyinza okugamba yi ate eske leero atuleetedde sheeyi wa sappe na yahe si sappe sheeyi wano kati ndowooza mubadde mulaba nti abadde atandise okubeera nga agenda kutusiibula ne mugamba nedda she sibeera nga oteekako galubindi ezo ate tusobole okubeera nga tumaliriza biidhinillahi tabaraka wataala n'okumulaba nga amaaso gano tagakunya. Tuva mu ddwaliro ssaawa zino naye nga mukadde waffe embeera gy'abeeramu si nnungi so nabwe kityo kwata kyonna ky'olina ng'oyita ku nnamba zaffe ezo ze tubasomedde obeere nga oyamba ku muganda waffe biidhinillahi tabaraka wataala kuba embeera muganda waffe gy'ayitamu sinyawo. Naamshe tafadhali. Seeka embeera eno bwe yantuukiddeko eno gyeni mu kulaga abasiraamu mbadde sirina maziga bwe mba sigayina bwe nti bwe mbeera tisiba bubi naye lwakuba kuno kyansusseeko era seeka okugamba nti lino lyafa lino kati dokita ampadde eddagala lino angambye nsooke nkozese ku lino lijjemu lino eddala nkomewo ku wiiki emu ngende okuddayo balabe option enaabeddako oba kulirongoosa oba kulijjamu oba kumpa ddagala n'empanga bwe wallahu a'lam. Naye nga dokita gwe nasembeyo okulaba ebbaluwa eno gye bampadde gye nakulazeeko eno nsaba Allah wekitiibwa abeere nga amusiima. Ebbaluwa eno gy'olaba yaŋŋambye yanyonyodde nti amaaso galwala lusaazi galina amagwa
era nannyonnyola nagamba tegajja kuwona lwa nsonga ga mu musaayi. Waliwo abantu abalina ebirwadde nga waava ku ddagala nga olaba owa pressure oba wa sukaali, eddagala wabeera ku ddagala walivaako atabuka. Kenange amaziga mbali nagavaako, amaziga bazze bangi bankyusiza, seeka kankuweerezeyo gano gakankuweereze nga gampisa bubi nnyo. Kati olaba wengenze ne woono nankyusiziriza amaziga. Kwegamba buli lwenkyusa amaziga ate oluusi mpisibwa bubi. Kati mbuuliza dokita towulidde mubuuza nsobola okuwona lino ne liwonera ddala naye nga likyakozesa ddagala. Kati bampadde wiiki emu nsooke nkozesa eddagala oluvannyuma nzeerewo biidhinillah. Nja kubabuulira we ndiba nkomyewo olulala nga tuli ffenna biidhinillah. Era nkwebaza ssebe okutambulako nange okubeera nga okkiriza noweerekereza emirimu gyo n'ojja n'onoonya bambi ondabiku. N'abalabi baffe nsaba Allah abeere nga abasiima n'abasharinga n'abanyamba. Nsaba Allah wekitya bitaasa famire zammwe, abitaasa abantu bammwe n'abaana bammwe. Allahumma amina. Kubanga n'emikwano gyammwe era nsaba Allah wekitiibwa abataasa abantu ab'ensaalwa, abantu abalogo n'abantu ababi. Waliwo seeka bafuna chance mu buvidiyo buno bwenkoze ne bafuna chance ne bakolamu edit ne bassaamu ennamba zaabwe. Mbadde nerabidde akantu akusheena akantu ne bassaamu ennamba zaabwe nga kano ka vidiyo kembalaze. Babadde bakwata ennamba baŋŋambye musajja muwalimu. Seeka nsaba Allah amubikkirire ebiri binaga nti Allah n'amala atubikkula. Seeka Allah n'akubikkula nyinza n'okudduka, oyinza n'okumpa n'amazzi nga siganywa. Naye nga yateekamu ennamba ze nga mulowooza yenze namba zange ng'atezize ng'ateekamu ennamba nnya. Naye simumanyi. Ab'ebitiibwa, ennamba zaffe kwe tuyita okubeera nga tuyamba muganda waffe ezo zezo ennamba z'olaba tupininzeeko wansi awo ku sipiini yaffe. Era ennamba toteeka ssente ku nnamba yonna nga teri mu mannya ga Kamanzi Yusufu oba Ali Kirinnya. Ezo amannya ago abiri, Ali Kirinnya ne Kamanzi Yusufu. Beera nga ennamba endala wejja bambi owekitiibwa togiteekako ssente zo kuba tezigenda kubeera nga zituuka eri muganda waffe ono biidhinillahi tabaraka taala. Twebaza baganda baffe abaakawulira omulanga gwaffe ne mubeera nga ate muteekako ku akawunti yaffe. Barakallahu fiika wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhira. N'abalala nsaba tubeere nga tuyamba ku muganda waffe ono biidhinillahi tabaraka taala asobole okubeera nga agula amaziga. Waayo kyonna kyolina muganda wange ndaba era mpuliriza oyambe muganda waffe ono. Kale gwe kulani oba yakulema tolina budde obeera bize, kale beera nga owaayo ku lwa Allah muganda waffe ono ye ayayaanira okubeera nga akwata ekitabo kya Allah asobole okubeera nga afuna amaziga. So nabwe kityo tuyambe ku muganda waffe ono. Waliwo ne akawunti eno eya DTB naye nga amannya erimu Nakachwa Shamim. Nabo kityo nabo obeera nga ofunyeeko kyotaddeko DTB eri 02 67 15 67 68 001 eri mannya ga Nakachwa Shamim. Nabo kityo beera nga oyita ku akawunti ezo zonna obeere nga oyamba ku muganda waffe ono biidhinillahi tabaraka taala. Sheikh, naam, Allah abantu abawadde ebiyungu naye tebabirabye era tebabitegedde. Naye Allah omuntu amala nga bagamba nti bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Oli n'ategeera nti mbadde nnyina kukola bwe nti. Allahu akbar, Allahu akbar. Naam, seeka ku nsonga eyo yennyini amaaso gatandika okunnuma ndowooza ondabyeko awo. Kulabye naye ekikakanya ddagala ninga yafuba addicted ku eryo eritabaawo mpisibwa bubi. Nabanyumirizako bwe nasanga omulema ng'enkuba etonya nnyo naye nze nga ndi mu takisi. Allah mwebaza amagulu gakuwadde naye nga omulema bambi bano abeewalula atalina wadde akagaali. Seeka ennaku yankwata nenkaaba naye nga negenkaaba sigayina. Bamubaga nti gookaaba gookomba, nze sirina genkomba. Seeka osooka onkuba oluyina tinesivaamu ziga newonkola otya mpozi nga nataddemu naye enkuba yatonnya neetambula. Omulema oli mukoka najja
bwe twayita amazzi gali mangi ne gamutwala ne gamuvuga ne gamusuula eri. Wallahi okuva olwo ne ntandika okunoonya omusajja oyo neeyambula. Munoonye muyambe muwe ateesika 15,000 oba 3. Kuba okubanga olina amagulu ng'otambula, ng'olina omutima mulamu, ng'olina amatu malamu, ng'olina obwongo bulamu, wallahi ekyo kyengera. Itiriza okusoma nnyo eddwega nti alhamdulillahi rabbil alamin. Naye obuuzibwa ng'ogambye alhamdulillah emirundi nga 10 oba 7. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ekyo kyokka ne weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ku kigambo alhamdulillah kyajja nnyo mu bintu bingi. Noola mu sura nyingi wemwekiri nga kigamba alhamdulillahi alladhi mu surati Kahf, surati Fatir, mweziri sura nyingi nga zijja zigamba alhamdulillah. N'oba otandika osoma al-Fatiha otandika na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Omwana Adamu bwe basooka okutonda Adamu alayhi salatu wassalam, ekigambo kye yasooka okwogera Adamu alayhi salam nga bakamala omussaamu omwoyo, teyagambako subhanallah oba la ilaha illallah, nga newankubadde ekigambo la ilaha illallah kikulu nnyo kyekiri afdala kwa dhikiri zonna, naye yagamba bugambi alhamdulillah. Kikigambo ekyasookebwa okwogera omuntu nga yakatondebwa. Era buli oyogera ekigambo alhamdulillah weebaze Allah akuwadde obusobozi obukyogedde ekisobose ekikuga nti alhamdulillah. So ffenna tukikole nnyo naye nga tugamba alhamdulillah nga tuyamba, seeka tuyambe ku bantu. Kituufu. Nze oba olina obusobozi osobola okunyamba ku lwa Allah n'osaba edduwa ng'omaze okukola sadaka, osobola nti nze buli mwezi kaneekwate kino, kaneekwate. Nze waliwo mukwano gwange awo yaŋŋambula kuba Allah yamutwala baaki, waliwo omulala badde annyamba nnyo wembeereddewo nga tonaakuntegeera oluvannyuma. Allah yamugesa ne corona bambi ali London. Nsaba Allah wekitiibwa mutaata wange oyo amutaase bambi. Naye yaŋŋamba nja kuwangayo just emitwalo nga 5, kankuwengayo 10. Naye Allah yamugesiza ne corona bambi. Nsaba Allah wekitiibwa amuwonye. Buli muntu yenna omulwadde nsaba Allah amutaase amuwonye, ate amuweemu obulungi. Seeka obanga olwadde fumiitirizanga nnyo ku bulamu bwo bw'obaddemu. Kyova hadithi egamba nti ishi ma shi'ta fa innaka mayit, kola byonna byokola n'essaawa yonna ogenda ffa. Yagamba yagala oyo nagwe oyagala n'essaawa yonna ogenda mulekawo. Ekyo yanagamba nti koleera obuvubuka bwo nga tonnaba kukaddiwa, koleera obulamu bwo nga tonnaba kulwala. Ebbanga ly'omanga oli mulamu yitiriza nnyo okukola ibaada. Naye Allah lwakugezesezza we kiruma, nze seeka kati ng'okubeera nga okufuna wuzu n'amazzi aganyogoga, ekyo Allah yakinzijja kugwokya. Kati nga wenzize wano tegaliiwo. Kati kitegeera sheyi olina kukola tayammamu. Ebyo byonna binnuma nga nze naye sirina kyakukola wabula kwebaza Allah nensaba Allah akumire ne lineddamu. Akyampadde obulamu kuba nti ate bangi abali abalala abatasobola ttambula. Kituufu. Akirala bangi nnyo abatasobola na kulaba nti alabayo kati nkulabe. Aho nyalo muzibe yazze ku muzikiti naye nga atalabirako ddala. Kituufu. Tubalaba bangi ku masiki. Kati ekyo kyokka kikumalira okwebaza Allah n'okuvaamu amalala. Kituufu. Eri Allah nti lwaki mujemera Allah alladhi khalaqa, oyo yabatonda n'abenkanyankanya n'akuwa amagulu nga geego n'akuwa emikono nga gyegyo, fasawwaaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakaba, n'akutondera kafeesi akalungi Maryam, Hajjati Fatima, Zaituni Allah n'akuwa kafeesi, Abdullah Abubakari n'akuwa feesi ennungi mwe bakwegombera. Nina gwe nalabye ku YouTube nga talabika na kulabika ng'eriiso liri munda ekinyama kyazimba bwe kiti. Nefe Allah wallahi Allah atuwunza atwagala seeka tumwebaze nnyo nga tuyitiriza okukola ibada. Nga Allah amuwadde buli kimu naye nga ekyeraliikiriza nti esswala ya lutalo. Allah nebamugamba genda osaale, naddala abakyala baffe bamaama baffe abalungi olw'okuba nti yazze mu kibuga nga yeekubye ka make-up agamba ng'awulirira ddala ka make-up kataddeko, awulira ddala ng'awo kasiimuulako, awulira obuzibu. Naye n'omubuuza owaayo make-up oyo gwe weetaddeko ddala onaaba ogenda mu kabbuli nga bakubuuza ku sswala, onaaba gamba nti nali saagala kuggyako make-up wange. Seeka esswala eyo gy'olaba
nkulu nnyo mu kwebaza Allah. Sheikh tufunye muganda waffe wano. Naam. Bali be soko jemu gungu inshallah. Baganda baffe barakallahu fika wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Muganda waffe nasola atuwaddeyo omutwa nasolo hawla barakallahu fika wa jazakumullahu khairan. Muganda waffe yasoose tetwamusomye bamuyise waliwo ne atuwadde wano 210 Ali Kiberu Ali Keba 210. Naam Seeka baddumu esaba Allah ababarake era abamalire abawe byonna bimusinga saba Allah bakumire ebirungo byabo. Allahumma amin. Bayise ku layini yaffe ya Airtel Sheikh. Seeka barakallahu fi nyine ensonga gye njagala okugamba abantu ffenna abasiraamu esswala eno buli ogisaala naye weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kituufu. Nze nyina gwe nasanga ne ŋŋamba nti olimba toli mulwadde amaziga bye tombuulira nakumbuulira nayagala omusabira edduwa Allah amugese nakyo naye nagamba atamanyi. Kituufu. Abantu abasinga tetumanyi buba butamanya. Allah waba abikuwadde ng'abikukuumidde gamba alhamdulillah abaana boyina babiri mpozi omutwe gutera obbatawaanya nga si mulema talina nti muluma oba nti amaaso tegalaba omutwe tegulaba. Eswala ejo ya ra'asa min al-ibad. Eswala mpaji mu busiraamu yakubiri ate kyekisumuluzo kyejja naayo. Eswala buli ogisaala oba weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Eswala zonna ziba buli osaala eswala oba weebaliza Allah ebiyongo bye byakoze eki byakuwadde. Kwegamba eswala ezo swala nkulu nnyo era swala seeka tekuyitanga ku omuntu yenna ndaba togezanga noga nti make-up tebagenda kuziika naye. Togezanga noga nti nze olw'obulungi bwange neekuba lipstick ate mbyejjako ntya. Seeka eswala buli osaala eswala oba weebaza Allah omwebaliza ebiyungo byo. Ogenda n'obuuza omuddu nti owaayi lwaki tosi ano omubuuza nti owaayi oyagala ejjana nagamba nti naamu n'omubuuza nti ekisumuluzo ky'ejjana ki mutuufu ng'akimanyi bulungi nti swala omubuuza kati lwaki tosaala ddala womanga togenze mu maaso ga Allah na kisumuluzo ekyo olowooza banakuguya batejjana ya Allah okubeera ng'ogiyingira nga bw'ogenda okuvuga emmotoka ddala obanga togenze na kisumuluzo emmotoka eyo osobola ogisimbulawo etu tosobola Seeka tosobola kusimbulawo baddu ba Allah tubeere nga ebintu ebimu twekubirize ffekka nga batugamba nti webanakebera emirimu gyonna naye ng'eswala ki nga mweri naye n'abeereemu yokka nga wagisala mutuufu bwayo dakhala aljanna tebagenda kubala bino byonna era nga gwe mulimu ogugenda osooka mu ddiiro. Eswala gwe mulimu ogugenda osooka mu ddiiro ku lunaku lwa yawmal qiyama era omuntu asaala eswala mu butuufu bwazo tavunda. Sheikh ku layini yaffe ya Airtel tufunyeeko muganda waffe amanya birungi Rashid barakallahu fika wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Saba Allah abeere nga akusiima. Wojja akuddizeewo abataasa abeebiisa mu bizinesi zammwe abakuumira eziki yammwe abawe emaali ya halaali abakingiriza emaali ya halaali. Naam Sheikh tugende mu maaso. Eswala eyo gy'olaba Seeka buli ogisaala Allah w'ekitiibwa eyandibadde kugambye atuleseewo nze naawe tumusinze. Mu kusinza Allah mulimu abamusinza mu bukyamu okusinza abamu tebakimanyi. Seeka abamu tumala gasaala. Kituufu. Olw'okuba oyagala kudda ku mulimo obeere ng'osanga ate n'okubirira swala. Seeka nze nyina gwe mmanyi gwe twali naye mu swala naye nayanguwa mangu mugambe nti munaye musiraamu ddamu eswala. Ng'eswala wabeera ali mu kusaala abeera wano wabagambira subhana rabbiyal azim nga gufulanaka gufula edduwa eva mu ttooyi ye gy'asomera waawo. Tugende mu maaso baganda baffe banamanya tugenda basoma inshallah. Ekyo kyokka kituwa okubeera nga tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obusiraamu n'obulamu ng'obulamu ayagala tuteereze eswala zaffe banaye teereze eswalayo gwagamba gufulaanaka ng'oli mu swala attahiyatu Seeka nyina gwe manyi nga wabeera mu swala naye ng'okumuga nti tereeza eswala ng'anyiiga. Eswala ra'asa min al-ibad. Eswala bw'ogisala naye oba weebaza ebiyungo byo Allah byakuwadde. Kale tutereeze eswala zaffe Allah subhanahu wa ta'ala
tugetuuka mu maaso ge ng'atuwadde ejjana bane seeka nze waliwo wenatuuka buli seeka omu seeka saali mu bosa nsaba Allah owekitiibwa amusinga kuba musajja bambi ambeereddewo n'abantu bonna abamuwulirizaamu bambi mukadde waffe oyo Allahumma amiina bonna abo bali mu yenna akwata kulwa muganda waffe ono okuseevinga amaaso ge okuseevinga asobole okubeera ng'afuna amaziga alabe alufu mu kitabo kya Allah Quran asobole okubeera ng'agisoma tusaba Allah abeere ng'akusoma buli waagisoma ng'ofunamu Allah ng'ateeka ku akawunti Allah ng'ateeka ate Allah shey Allah obeera nga olinawo okutte takendeezaako bw'oba ng'olina emitwalo 2 munnaye n'okwatako 5 n'oziwaayo ku lwa munno omwetaavu ate Allah agenda kukubisizaamu mu ekyo ky'owadde ate era ne ku nnaku lw'enkomerero akawunti yo gyagisangako byonna nga kwebiri wano ku duniya ofunyeemu ne ku akhira ogenda kubeera ng'ofunamu seeka ku nsonga eyo nina gwe Allah mujulize ndi mu muzikiti wa nasanga omuddu nga Allah yamugezesa n'ajja mu muzikiti awo ku Biraali nga ekigezo Allah kyeyamugezesa nakyo olupiira tafuka afukira mu lupiira ng'okugulu kuno kujja kuvunda nga n'amagumba ogalabako naye nga yeetaaga obuyambi tanaaba na kulya nsoma ku Biraali awo ng'ate ndi mu ssulo nalinamu 15,000 ng'enjala ennuma naye ne ŋŋamba ye Allah ku lw'omusiraamu ono nkusaba Allah omuddu ono sente zimumale era nkusaba onzirizeewo kisinga okuba ekirungi nabo kito muganda wange ndaba era atuwuliriza nja kusaba obeere nga wadde essaawa eno toyinaamu naye insha allahu tabaraka wataala wonaaba ofunye bambi muganda waffe beera ng'omuteera ku nnamba ezo zolaba ku sikwini yaawo beera ng'oteekako biidhinillahi tabaraka wataala asobole okubeera ng'afuna amaziga asobole okulaba okusoma kubeera okugenda okuddamu alhamdulillah sheeyi waffe nga ateredde ate nno seeka ongambye ekintu ekisinza okunkwasa ennaku ne muganda waffe brother waffe omuto okubeera nga naye ate atandise okubeera ng'afuna embeera kasisita kafaako nesaba Allah abeere ng'akataasa era akawona ate saba Allah abeere ng'atuwa obusobozi tusobole okukwatirako sisita waffe oyo kuba nti muganda waffe ono gwe mulaba ye famire ye mutwe omukulu mu famire yalabirira maama mulwadde nali wakumbaleetera wiiki ewedde naye nga namukubira akasimu nangashe nagenda kulaba maama naye ngenda kubeera nga nkola ki nze ali ku buvunaanyizibwa bwa maama ate era nze ali ku buvunaanyizibwa bwange so nabwe kityo tubeere nga tukwasaganyiza wamu tuyambe ne kasisita kaffaako nga kakyali wansi eno ngo tembeera tennaba kubeera nga esajjuka nabwe kityo abakuba ku simu yaffe tujja kusooka tugumiikirizeemuko inshallah tujja kubeera nga tubaddira biidhinillahi tabaraka wataala nabwe kityo sheyi saba Allah atusobozese mu basiraamu abatulaba era abatuwuliriza atuweemu mbaddu be beyasitula oba mu ekyo kyonna kye balina yakhe batukwatireko tuyambe sheehe waffe ono wamu ne kasisita kaffe tusobole okubeera nga tubayambako biidhinillahi tabaraka wataala nabwe kitabo ebitiibwa sheyi nja kusaba ogende maaso obeere ng'ojjukanya bajjukiza abaddu ba Allah inshallah naam ku nsonga eyo seeka yennyini ey'okwebaza Allah nze nakula embeera era nakoma osoma oluzungu sirumanyi seeka lwamaaso gannemesa osoma nakuba mu kyakuna batulaba era atuwuliriza sheyalinga vidiyo eno tomanya gyosheyalinze wenaagwira ku muganda waffe ng'alinamu kyalina n'ayamba ku muganda waffe ono kuba muganda waffe ono wiiki okuddayo mu ddwaliro mande ejja inshallah sheeyi waffe agenda kubeera nga addayo buli waddayo abeera nga aspendinga sente ziba zigenda ate nabwe kityo na buli lunaku alina amaziga gano gakozesa oba mugalaba ab'ebitiibwa gano maziga tegamuva mu nsawo waabeera kuba obuzibu bwonna we butuukira buli wagateekamu bw'ati abeera nga ate awulirako bulungiko nabwe kityo sheeyi abaddu bajjukiza njagala kutegeeza ensonga eno nti ffenna Allah atutunda mu nsi muno ng'atumanyi era yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur nti kamwolese mutya oba kamukweke mutya Allah kamukweke bakamwolese oba kamukweke
Allah amanyi ebiri mu bifuba by'abantu. Kati Allah yamanyi ani mukwano gwe. Osabanganya eddwa n'oga nti ayi Allah nkusaba mbeere mukwano gwo. N'osabanganya eddwa eno gye njagala okubeera nga njagala njigaziye ate era ngisembyeyo kubanga obudde bugenze njagala kubeera nga nteekamu amaziga. Yagamba nti osabanganya eddwa eno buli lunaku obudde tebwanga bukedde sabanganya eddwa eno egamba etya nga sinaba gye bagamba buli muntu yenna okola ky'okoze sooka olongoosa enniya yo bw'onaamala okulongoosa enniya yo okola omulimu ogwo ogenda beera mulongoofu mu maaso ga Allah. Seeka bw'onaakola swadaka nga weewaddeyo kubanga sikuwadde sente ojje wano nkwata nga weekikoze ku lwa Allah obadde olina emirimu gy'onojja okusaba Allah n'osaba edduwa eyo n'osaba edduwa nga edduwa yo ng'omaze okukola omulimu guno gwonna gw'okoze Allah akuwamu obulungi. Seeka abantu bangi niya zaabwe bazoonoona batya. Waliwo omukwano gwawe kuba nkuga nti maze emyaka ngenda mu 7 nga ngula amaziga. Mukwano gwange omu yali angulira amaziga nsaba Allah amutaase naye kyeyavaavaamu n'agamba nti kale bulijjo mbadde ntawanira bweri singa sente ezo mbadde nziguliramu embwa ennyama. Kyeyayogera kyannuma naye nga kyava ku ki alina bye yali antuma ng'ali tebikwatagana na ddiini. Yannyamba nnyo olwatuuka n'aŋŋamba tugende bakusabire. Nze bannange sisobola genda wa Seeka omuntu yenna era mbeegayidde munda abasiraamu sisobola genda wa mulokole kumusabira. Nedda mune mpozi ng'asiraamu sisobola genda wa musumba yenna nti nkukwatako mu linnya lya Yesu. Nze manyi Allah y'omu ate gwe nkwatako mu linnya lya Yesu. Sisobola genda wa Seeka yenna nga mukubi wa kitabo munansonyiwa baneete munyiigira naye saagala kunyiiza Allah lwange wa bulwadde. Obulwadde bangi abakaafuwadde nnyo Seeka lwa bulwadde era edduwa yeeno lulina gyogerako nti Allahumma aafini fi badani ayi Allah mazima nze nkusaba mpa obulamu bulungi mu mubiri gwange. Seeka abantu bangi omubiri guno ogubatute mu shiriki n'akaafuwala lwa mubiri anti Allah yamuleetedde bimutambula mubiri oba wano wabeerawo kati waliwo wafaawo abeera wano ekifuba kimuluma nnyo n'afunamu ebimutambula mu mubiri n'afunamu ebimutambula ayisibwa bubi nnyo. Kati saawa zino wenjogerera Allah mujulize mutabani wa Yusufu wallahi bamuyita house bayina essabo lwa bulwadde. Kati sabanganya edduwa eno ayi Allahumma aafini fi badani ayi Allah mazima nze nkusaba ompe obulamu bulungi mu mubiri gwange. Bantu bangi Seeka sijjaga nti abantu balwadde Seeka abantu balwadde ate mu kulwala Allah aba ali mu kugezesa alabe onaanywera. Abamu baddukirawo mu ssabo mu basumba mu baseeka abakulu b'ebitabo naye Allah ayagala Allahu Samad weesigamireyo oddukira eri mu maaso ge. Onaamala okikola olutegeeza abo nga nze Seeka Allah mujulize amaziga gano ngateekamu ekiro 9 buli kiro 9 nyina okuba nga nazze okusenga ngataddemu era ayinza okubakakasa obulungi. Ndowooza Seeka saali mu bbosa kuba buli kiro mukubira essimu emba nyinako airtime Seeka layiri ekyo kyokka buli kiro nyina ogateekako nyina obudde bwengateeramu. Seeka ziri ssaawa mmeka sigire sisuusa mu budde ssaawa 6 nyina mbulayo eddakiika nga 10 mbeere nga ngateekamu biidhinillah. So njagala kumaliriza nga mbagamba nti edduwa enega nti Allahumma aafini fi badani ayi Allah mazima nkusaba mpa obulamu bulungi mu mubiri gwange. Allahumma aafini fi sam'i ayi Allah mazima nkusaba mpa obulamu bulungi mu matu gange. Omanye okubeera n'amatu nga tegawulira nga towuliza Qur'an towulira bye bakugamba olaba Seeka ng'oseka ekyo kyokka kyebaliza Allah nti amatu tegakuluma. Wali abantu nga amatu gabeera gamuluma abeera bw'ati abeera asokoolayo bw'ati nga gyemirembe gye mu kusokoola bw'ati n'abeerawo. Wali abantu abalina omubiri ng'abeera yeetakula buli ddakiika. Seeka nyina muganda wange ampita kojja Allah yamugezesa kyokka n'omwana muto alina emyaka
agenda weza 15 naye Allah yamugezesa n'okugulu kuno kati byambuka mpaka eno ziringa nkyakya naye byonna bimuluma wano yaŋŋambye yeetaaga buyambi n'eddagala ekyo kyokka kyebaliza Allah nti ekifaananyi ekyo tukiraba bulungi subhanallah seeka wallahi webaza Allah nti gwe kisinziro kyo takitaddeeko bintu ebyo seeka oba okiraba bulungi subhanallah mwana muto ekyo kyokka kikuwe okwebaza Allah nti nze kisinziro kyange tekiriko ki ebyo seeka gye onyina gwe nasanga awe wandege yali nafuna enamba olulimi luno lwava lunene wano lwava kati bamukuba wano luseke anywa buugi n'olumonde bamaze okusotasota bwe bakuba mu mpiso ne banywesa bwe bati takyasobola olulimi lwazimba oyo ampitako jja naye okugulu kwonna kuli bwe kuti nyina seeka gwe naabanyumizaako era weewaffe ekibuga Allah mujulizi omutwe guno ekintu kyajja nekiguliya oba kiki nekigulya ekyo gwonna talina wadde akaviiri waliawo mukati muno ne mujjamu ogutuli kyokka mukazi baami naye tava ku swala eswala la asa min alibad yategeera eswala naye eswala agisaala abeera mu darusu era buli lwentera okuteekawo darusu ekibuga abeeramu ng'asoma naye ngaomutwe gwonna gwagira bwe guti gwefumba ebyo byokka bikuwa okwebaza Allah wallahi nti nze tebindiiko nze nkyakya si nkyakya wabula yenna nnyo omukadde awo butakika abeera bwati yeetakula saba Allah Allahumma afini fi badani ay Allah mazima nkusaba ompe obulamu bulungi mu mubiri gwange ay Allah mazima nkusaba ompe obulamu bulungi mu maaso gange ay Allah nkusaba ompe obulamu bulungi mu maaso gange ng'amaaso otegeera osobola okulaba ay Allah nkusaba ompe obulamu bulungi mu maaso gange teri la ilaha illa anta teri kisinza omutuufu bwakusinza okuleka Allah subhanahu wa ta'ala Allah akuwa obulwadde obungaali mukugezesa alabe onanywera oba binaagaana nsaba Allah atuwe okunywera bannange abalwadde bannange wonywera n'otegeera Allah n'osaba bannange nze basiraamu nsaba Allah era nsaba Allah era nensabira abasiraamu bonna nsaba Allah ampe obutamuvaako era nsabanga nyedduwa eno musiraamu egamba يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي الله ومكسو emitima nkusoboka ko omutima gwawe gubeere ku ddiini teguva ku ddiini Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-fakr mudduwa eyo mulimu ekintu kino Allah hadithi edduwa eno muri hadithi yagamba nti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaba omu yajja nga Allah yamugezesa nga yarwala obulwadde naye bwakwesiiwa era okuva olwo edduwa eyo n'agimusomesa n'etambula nnyo mu bitabo yamugamba nti edduwa eno gisome nga buvannyuma lwa swala gy'osadde oba buli ku makya swalati subuhi ne swalati al-asri gisome zibeeremu dhikirizo edduwa eyo gisomenga emirundi emeka esatu nti Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-fakri wa a'udhu bika min adhab al-qabr naye wulire ekinyuso ekirimu yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-fakri ay Allah mazima nkusaba ontaase obukafiri n'obwavu kiki ekisinza olutwala abantu mu bukafiri bulwadde seeko bulwadde bututenya abantu mu masabu nebumuluma n'agwayo kadonya kangende waseeko omala omusomi w'edduwa tukusaba Allah atuwe okumanya n'okutegeera era n'okumutegeera Allahumma amin ay Allah nkusaba ontaasa obukafiri Allahumma inna a'udhu bika min al-kufri ay Allah nkusaba ontaasa obukafiri buli obubi ennyo wal-fakri n'obwavu ekisinza otwala abantu mu ssabo mu makanisa bwavu kubanga omuntu seeka nze nafunye abantu bangi abankubira essimu jangu tukusabire jangu tukutwale mu Amerika bakujjanjabe jangu tukutwale naye nga seeka eddagala era mbale neerabidde obagamba abasiraamu
nsaba Allah kino seeka nkikugamba kino sheekhe yaŋŋambye sheekhe wange yaŋŋambye nti eddagala erisembayo era bino byonna byonna aboolyawo Allah ayisizaako buyisiza naye lyetumanyi nti baada Allah oluvannyuma lwa Allah kukwata ku kaaba booti kwaba booti n'okwata kuba osobodde n'okwata ku nywanto awo n'osaba edduwa buli dduwa yonna gy'osaba Allah akwanukulirawo yaŋŋamba Allah naye yamugeesa yava buto ng'amaaso gamuluma naye we baamujjanjaba naye subhanallah ekyamutaasa kugenda okwesangamu subhanallah zamzamu n'okwata ku kaaba Allah kuyayisiza era nsaba Allah akkirize omuntu yenna nga omanyi nga kisoboka nentuukayo nenkwatako simanyi nsaba Allah abeere nga akusobozesa osobole okubeera nga otuuka ku nnamba ye obudde ndowooza tunaatera okubeera nga tubeerekereza ab'ebitiibwa naye okuyamba ku muganda waffe ku nsonga y'okubeera nga agula amaziga gakozesa gassa mu liiso lye nsaba yenna alina kyalina kwata kyonna kyolina neebaza baganda baffe abakabeera nga mututeerako ku akawunti yaffe eno nsaba Allah abeere nga abaddizaawo museera bwe mujje era abasiime amaziga muganda waffe gaagula gaateeka mu liiso okubeera nga alaba geegano ab'ebitiibwa ge mulaba geegano amaziga muganda waffe gakola ki gakozesa buli lunaku okubeera nga asobola okulaba yita ku namba zaffe ezo 0752 51 27 45 endala eri 0784 96 99 43 eya MTN eya Airwarid eri 075 41 43 85 esembyayo yakiyeyo 0705 41 43 85 nabo kityo ndowooza obudde butuuse tumalirize muganda waffe abeere nga ateekamu amaziga gano tuleme kubeera nga ate tuyisa mu budde nabo kityo baganda baffe tubeebaza nnyo abayise ku layini yaffe eya MTN wamu neya Airtel tulabye muganda waffe birungi Rashida atuwaddeyo omutwalo barakallahu fiika muganda waffe Bukenya Hassan barakallahu fiika tuwaddeyo emitwalo 2 nabwe kityo alhamdulillah tusobodde okubeera nga tufuna kye tufunye ku lwa muganda waffe saba osiibula abaddu era obeere nga obasaba biidhinillahi tabaraka wataala okubeera nga bakuyambako nabwe kityo twerekereza okubeera nga tunoonya ku muganda waffe ono tubadde tumulabanga naye tusabolawo kabeere nga tukola ki tumunoonyako biidhinillahi tabaraka wataala abaddu basiibule era obategeeze biidhinillahi tabaraka alhamdulillah kozi neebaza Allah yagamba nti hadithi ittaqullaha haythuma kuntum kyakatonda wonna woba oli wonna wa atbi'u sayyi'ata alhasanat oba okoze ensobi goberezaako ekirungi tamuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan tulamire n'abantu okweyisa mu mpisa ennungi mbalamira okutya Allah mu butuufu bw'okumutya nembalamira okwebaza Allah kubanga bingi byatukoledde Allah okubeera nga akuumye ng'okyali mulamu kimwebalize akuumye ng'oli musiraamu kimwebalize neyongera okubeebaza buli musiraamu yenna mu nsi yonna buli musiraamu yenna mu nsi yonna okubeera nga mbeebaza nti barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhira era nensaba edduwa eno nsaba Allah abaddizeewo abawemu obulungi ku bye mukola abitaasa famire zammwe bwensabire era temuneerabiranga bambi kuba nyinza okulwawo kati okuddamu okubeera mu kamera Allah ngeesiza nnyo n'abantu n'abantu Allah nangeesa nabo nembivaako byesobola okwogera naye abayagala okumanya ebisingawo ntuukira ku namba zange seeka gasomye 0752512745 ne 0705144385 ne MTN 0784496993 bwe naawagana nti tebiriiyo jangu gwe nkulagirira eddwaliro wembijja ogende naawe okole ki weegulire obirabeko ekirala
ekikukulira byonna ze dduwa munteeke mu dduwa zammwe era mbasaba munyambe ku lwa Allah buli muntu yenna alina kyasobodde ku lwa Allah osobola okikwata omala okusaddaaka n'osaba edduwa ng'edduwa eyo omala ogisaba Allah subhanahu wa ta'ala akola ki akuwamu bulungi tuyitirize nnyo okwejjanjaba ne swadaka ekirala tuyitirize nnyo okuggyawo obwavu ne swadaka Allah gali yunfiqu dhu sa'ati min sa'a n'omwavu awo n'oyo alina akatono akwatemu aweeyo osobola obutawanze naye n'owa mulirwana oba akuliraanye oba omulala yenna ali mu bwetaavu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Baganda baffe ab'ebitiibwa tubeeyanzizza nnyo okutuwa akadde kammwe ne mubeerako ne mutulaba era ne mutuwuliriza wamu n'abo abatusobodde okubeera nga batusapootinga ku lwa muganda waffe ono nabwe kityo atalina ssaawa eno saba Allah abeere nga akumalira byonna bye weetaaga sobole okufuna ate era nga oyambe ku muganda waffe ono. Nze gwe mulaba wano omuganda wammwe siteya kulabikira mu kamera wabula mbeera mabega eyo temutera kundaba mwebuuza naye Sk obagana amaziga gaakyo bagambwa obagamba olugoma gakaawa nga gennyini agamaziga g'omuntu Allah yasinga okumanya oba bagakola muki subhanallah nabwe kityo nti katubeerekereza ab'ebitiibwa mbadde mbagamba bangi beebuuza Sk oyo gwe tutamanyi yaani Sk gwe mulaba leero mu kamera yammwe gwolaba yenze wano era saba Allah abeere nga asobozesa asobole okubeera nga asitula ekitongole kyaffe kino nabwe tusobole okubeera nga tuyamba ku baganda baffe bonna abeetaavu nate era n'okubeera nga tutambuza emirimu gyaffe egy'obusiraamu kubeera nga tusoma eddiini yaffe. Allah akkirize ya rabbi. Nabwe kityo kubajjukiza nti dalusu yaffe eya buli mande tugenda beera ne mukadde waffe Sheikh Asim Ramadan gyeri temwerabira biidhinillahi tabaraka wataala insha allahu tabaraka wataala saba Allah akkirize era tusobozese. Naam ab'ebitiibwa katubeerekereze wabarakallahu fika wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi